tukulisayo ennyo mukumulakoko katwengere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukiguddewo n'omukazi Kaggwensonyi akakkanye ku bitundu bya bba ebyekyama n'abirumako ekitundu. Ebikolwa bino ebyettima bibadde ku kyalo Ndwadde Mutwe mu disitulikiti ey'e Mukono. Wasajja Geoffrey Sendege ow'emyaka 32 yakiguddeko mukyala we Rita Nansubuga Maria ow'emyaka 26 gwamaze naye emyaka 3 nga mulinamu omwana omo bwamulabiriza nga yeebase n'amukakkanako n'amuluma ebitundu bye by'ekyama okukkakana ng'ensigo emu agiwandudde ku ttaka. Bwe twagenda waka okwebaka mukyala wange n'antabukira n'atabuka nnyo n'annuma ebitundu eby'ekyama era ensigo yange emu yavaamu. Nendi wano ndi ku kitanda. Okusinzira ku wasajja gwe tusanze kalwalira kamwe na kifuma gyafuna obujjanjabi mu bulumi obungi ategeeza nti mukyala we Rita aludde nga aliko omukazi gwamulumiriza okwagala era ng'okumukkakanako okumuluma bamaze kuyombamu kwe kusalawo okugenda okwebaka kyokka kyambuuseko okuwulira ekintu ekimugwira okugenda okwekkaanya nga mukyala we yamuluma. Omukazi n'anteebereza nti nina omukazi omulala gwenjagala naye oluvannyuma omukazi n'atabukira ddala kati yangera neebase najja nannumako ebitundu byange ebyekyama. Ono agamba nti yagezezzaako okuddukira ku bulwaliro obw'enjawulo n'atafuna buyambi. Era ne basobola okuntwala ku pikipiki ne tugenda ku poliisi ne baŋŋamba ngende mu ddwaliro naye nga buli ddwaliro lyentuukamu bangoba bugobi paka we natuukira wano we nasobola okufunira obuyambi. Abadde akyali awo ne mutabani we ne bamumuleetera ng'embeera mbi ddala nga kati bombi bapookeza mu kalwaliro e Nakifuma. Ono ategeeza nti akyalemeddwa okugulawo omusango ku mukyalo ono gw'abadde ateekateeka okwanjula olw'ensonga nti akyali mu mbeera mbi nga n'omukyalo ono tannaddamu kumulabako. Bansaba ssente ez'obujjanjabi, ssente siina. Omukazi yanzirukako simanyi gy'ali. Nange kati nasigala wano n'omwana gwe nnina omu bw'ati naye wuuno naye mulwadde ali ku kitanda naye bamuwadde ekitanda omusujja gumuluma. Wano wasizidde n'asaba bazirakisa okumukwatira ku by'ensimbi kubanga takyakola ate nga ddwaliro lyetaaga ensimbi nnyingi. Naye omuzirakisa yenna annyambe mu nsonga eyo mpone akisidenti eyo nange nzirewo. Twogeddeko n'abamu ku bantu abazirakisa abajjanjaba b'abasajja ne basaba amateeka gaveeyo gakole ku mukyalo ono era ne basaba n'abazirakisa okubakwatirako. Naye twagala abazirakisa mwenna gye muli muyambe omwami ono tusobole omutwalako mu malwaliro amanene agawaggulu. Naffe obusobozi bwennyini abasawo bwe baasala mu ddwaliro tebuliimu. Nga bafunamu obutakkaanya banditudde ne bagonjola ensonga. Dr. Isaac Sebaddo nga yajjanjaba wasajja ategeeza nti omulwadde ono bamuleese ng'ali mu mbeera mbi nnyo era n'alaga nti kati embeera ye eri yaddeyaddeko. Dressing about 4 days bwe twamala ne tukiclosinga era right now tulaba nti is improving. Amoni Mukasa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate waliwo omuvubuka awoonye okugajambulwa oluvannyuma lw'okusangibwa ng'agezaako okubba pikipiki ebwayise. Poliisi ne ba crime preventers bataasizza omuvubuka agambibwa okubeera mu kibinja ky'ababbi abaludde nga babba pikipiki mu katale ako Kaleerwe ku luguudo lw'e Gayaza. Wano abavubuka bamuvumbagidde ne batandika okumukuba gakonde n'ensambagere ne bamusula mu luguudo wakati ekyaleseewo akalipagano k'ebidduka. Oluvannyuma yazzeemu olungubanguba n'agezaako okubuka ebyuma ebiri ku luguudo adduke kyokka ne bamutaayiza ne baddamu buto okumukuba n'okumulinnyalinnya. Poliisi yo Kaleerwe ezze ne bamutaasaako n'emukunguza wabula abasirikale beewuunyizza bwe bamukebedde mu nsawo z'empale ne basanga ng'alina ensiriba 2 ezigambibwa nti zimutaasa okukwatibwa. Bamulimbaye tasobola kukwatibwa ne bamuwa eddagala liri
ddagala lyakozesa kubba. Atwala poliisi eno agambye nti omuvubuka ono agenda kutwalibwa mu kkooti avunaanibwe omusango gw'obubbi. Wabula mu kwewozaako Ssekyewa agambye nti pikipiki eno yabadde agezaako kugikyusa mu kifo mwe yabadde erekeddwa abo abantu basobole okufuna we bayita ng'agamba nti ye si mubbi. Kimbadde nkitegulawo muteguzi Eddie Ssejjoba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. nategerekeka Ssenyange abadde yetegerera okuddamu okuzannya ebikonde ebya profession bye yali yawummula gye buvuddeko emabegako. Katugendeyo tulabe. Aliko kapiteni wa tiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers Isaac Zebra Ssenyange afudde mu kiro ekikeeseza leero oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka okumukuba amasasi nga bamusanze maka ge bwayise. Zebra yabadde owaguno naguli mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation e Lugogo. Zebra Ssenyange afiiridde ku myaka 39 ng'abadde mpagiriwaga mu kuwa amagezi ag'ebyekikugu eri ttiimu z'eggwanga ez'ebikonde ng'era yabadde nannyini kiraabu y'ebikonde eya Zebra Boxing Club e Bwayise. Zebra yali kapiteni wa tiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers eyakiika mu mizannyo gya All African Games egy'omulundi ogw'ekumi egyali mu kibuga Maputo ekya Mozambique mu mwaka ogwa 2011. Zebra abadde musajja ateeri antama mu muzannyo gw'ebikonde, so abadde mumalirivu omuzannyo gw'ebikonde agwagalira ddala ng'obulamu bwe bonna. Era kiswa kya buswavu nnyo okubanga afudde mu feeno weti kuba musajja abadde mpagi ddala luwaga mu muzannyo gw'ebikonde. Era kino kibabuulira nti competition egenda kudda wansi, abaana bagenda kuddamu wansi, ba abadde n'eddoboozi omusajja teeri antama mu muzannyo gw'ebikonde. Abadde teacher abadde ampa example z'abantu abavudde wansi naye ne bakimakinga. Mando nagenda mu Commonwealth, Mando yankubira esimu from day one paka we nasobola okudda n'omudaali buli lunaku nga Mando yankubira amasimu nga ndina mikwano gyange banasiibu bonna bakubanga amasimu, naye Mando yakubanga amasimu buli lunaku okutukushinga hard okulanga tubeera mu weight. Zebra yamala mu bikonde by'abayiga emyaka 15 nga yazannya ennwana 2013 n'awangulako ennwana 1905 n'akubwamu ennwana 19. Mu mwaka ogwa 2012 yasalawo okutandika okuzannya ebikonde by'ensimbi wabula yabimalamu akaseera katono n'abiwummula. Mu mwaka ogwa 2014 wafiiridde ng'abadde ategeka kuddamu kuzannya bikonde bya nsimbi ng'olwana lw'abadde atunuulidde ennyo lwe lw'okuddiŋŋana ne bana era ono abadde alina n'entegeka ezigenda mu ggwanga erya Russia okuddamu okusitula ekitone kye. Alese omukyalo omu Mase Mukakuusi nga n'atendeka bikonde ku ttiimu y'eggwanga The Bombers wamu n'omwana omu omulenzi Isaac Ssenyange Junior, omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Katumusabire Mukama Katonda abeerenga amasonyiwa bye yasobyanga omuntu. Ebisingawo ku mbeera ya Zebra tujja genda maaso n'okubeera nga tubikuleetera naki poliisi kyegenda maaso n'okubeera nga eyogera ku nsonga eyo. Liigi y'eggwanga erya Bungereza ezannyiddwa ekiro ekikeeseza olunaku luno olwaleero era nga klabu ya Arsenal omupiira gwayo egwangudde eggoolo emu ku buwere etebeddwa Lacazette ate nga ne Manchester United ewangudde eggoolo emu ku buwere etebeddwa Marcus Rashford mu ddakiika ey'e93 era nga kino kiyambyeko klabu ya Man U okuyingira mu kifo ekyokubiri nga bukyanga Sir Alex Ferguson yava ku klabu y'abasajja bano aba Man U. Guno gwe mulundi gwe basinze okubeera nga bakola obulungi. Katugende tulabe eggoolo zino ezite.